nga tonnabakola kintu kirala kyonna ampuliriza sooka owulire ebigambo bino tuzze tubagamba enkya n'eggulo ampuliriza nti Uganda teriiwo yokka wabula eriwo ku maanyi ageezo ensi endala kaakati n'ebyekisiyaga byongedde okulanda bongeddemu ne ssente endala ampuliriza abajaasi 10 kaakati bino byonna biri ku nsi yo abadde tobimanyi sooka osirike ulire ebigambo bino ngenda bikuvuunulira byonna ate nkomewo. Funding? But let me focus on Uganda because my colleague from Texas raised that issue, a country that has thousands of soldiers fighting for our counterterrorism interests against al-Shabaab in Somalia. And that country was severely punished by the Biden administration for signing its anti-homosexuality law into law in May of 2023. The Biden administration revoked Uganda's AGOA eligibility, enacted visa restrictions on Ugandan individuals, and pressured the World Bank to prohibit new public financing. Despite this, U.S. aid has provided a $600,000 grant to, quote, empower Uganda's LGBT community to push back against this legislation, and a $5.4 million grant to shift public perception and attitudes in Uganda towards LGBT acceptance and to train LGBT individuals on the skills needed to engage in the economy. Now, in Uganda, eligibility enacted visa restrictions on Ugandan individuals and pressured the World Bank to prohibit new public financing. Despite this, U.S. aid has provided a $600,000 grant to, quote, empower Uganda's LGBT community to push back against this legislation, and a $5.4 million grant to shift public perception and attitudes in Uganda towards LGBT acceptance and to train LGBT era Amerika yakaka banka y'ensi yonna bano okubajjako obuyambi bwonna obwalinga bubaweebwa katiwulira era Amerika n'esalo ne bagoba ne mu katale aka AGOA mwenna mujjukira akatale ako tuzze tukabagamba Uganda yagobwa mudda kaakati ono n'agamba era ensi eno Uganda tubadde tugikwasaganya nga n'abajaasi bayo 10 lulambirira bali mu ggwanga erya Somalia okuletsa al-Shabaab ku lwa interest zaffe olw'ebigendererwa byaffe nga Abamerika abasajja fe tubateeka mu ssente kaakati era Amerika yawaliriza okubeera ng'abantu bano baakubwako n'ennatti abantu sekinnoomu naddala abo abawagira etteeka lino ery'ebisiyaga wuliriza kaakati omusajja n'addamu n'akugamba nti era twakwata n'ensimbi awo ezikwata emitwalo nga 6 egiri mu dola ne tuzifandinga mu paaliyamenti mwennyini mu bannamateeka bano okubakaka bino ebintu babiggyeyo gye baali bayisizza wuliriza n'addamu n'akugamba nti ne miliyoni endala 5 n'emitwalo 5 eza dola obukadde 5 mu emitwalo 5 obwa dola bwe bubadde buweebwayo mu Uganda naye nga ssente zino ziyambako okupromotinga wuliriza abantu abamutunga bbiina nga ziyambako abantu abamutunga bbiina okuba traininga wuliriza okubayigiriza butya bwe balya ebisiike wuliriza omusajja akugambye kaakati nno bino byonna ebiviriddeko abasajja bano okusaba accountability era ono akugambye nti baawaliriza n'eggwanga erya Uganda okubeera nga baaligaana okusima amafuta ag'ebunyolo kaakati ne bagamba nti Uganda bwetyo bwe yalaba Amerika eremeddeko neesala ekkereje n'egenda mu ggwanga erya China era mbu China yegenda okufandinga Uganda okusima amafuta agawa agafa ga Uganda bigambo bibina abasajja balemeddeko baagala accountability kaakati nno mukwano gwange mpuliriza n'agamba nti bino byonna togenda kubeera ng'obitegeera kaakati nno nga Uganda bamaze okubeera nga bagijjako obuyambi nga bagijjeeko obuyambi ampuliza mwenna mujjukira ssente za USAID muno mwe mwali ssente zino zibagamba nti baagala mbalirya ez'abali b'ebisiike kaakati muno mulimu ne ssente ezatuggyibwako ezibadde ziyamba abantu abalina akawuka akaleeta mukenenya era nga wenjogerera essaawa zino ampuliza mwami Museveni yava n'ategeeza ensi nti Uganda esobola okuyimirirawo ewatali buyambi bwonna obuva mu bazungu kaakati essaawa zino bakugambye nti batandise okutuula obufoofofo nga bw'olaba era abo bw'olaba ku screen bannayuganda bonna wabula bagambye batuula bufoofofo okulaba nga banoonya ensimbi ezinaayamba okubeezawo abantu bano bambi abalina akawuka akaleeta mukenenya abasajja bagambye nti obuyambi kasaba abusalako bonna baasigala bakutte ku matama nga bw'olaba tewali yadde 10 kye bafuna tewali yadde obuyambi bwe bafuna
tewali yadde empeke ezikyayingira, tewali yadde ssente ezikola emirimu, yadde okusomesa abantu okwewala bino byonna. Kaakati bakugambye batandise okusala entotto, beebuuza balagewa, beebuuza bakole ki, kyokka nga ate bo bannayuganda bagamba nti tuwa omusolo gwe tuwa ne mutwongeza buli kimu ne mubinika ku buli kimu, essente ezo ziragawa. Kaakati nampuliriza omusajja omuzungu omuwulidde ayongedde n'ategeeza nti ensi Uganda y'emu ku nsi ezaateekebwako ekkoligo ku bantu ssekinnoomu twabagamba babakubako natti, era bano abasajja baasagumbiza ne basugumbiza nga bakimezeza okwenjala nga bagamba nti Trump kazze kiwedde. Kaakati omusajja akugambye twagala accountability, era ensimbi nzikubulidde abasajja ze boogedde ezibadde ziteekebwa mu bannayuganda mu gavumenti mwennyini eya Uganda, era ono akugambye nti baasindika ensimbi nga bwe nkugambye zikwata emitwalo nga 6 eza $. Bano bagezeeko okuwaliriza paliamenti etteeka lino ampuliriza okubeera nga balijjayo, era mwami Museveni mwena mujjukira nti baddamu ne balijja etteeka nagatagenda kulisayininga okujjako n'abawa condition bajjemu obuwaayiro obumu obwali buteekeddwamu, era byagenda okukomekereza nga Anet Amongo amaze okubeera nga akubako ennatti, kubanga ono yali sipiika wa paliamenti mu biseera ebyo, era nakati yakyali ku bantu bano bwe baali bayisa etteeka lino ery'ebisiike. Kaakati n'omusajja gavumenti obukadde obukwata mu 5,000 bwe busindikibwa Uganda okugezaako okusomesa, okutraininga, okuyigiriza butya ebintu bino bwe biriibwamu, era n'okuyamba kwabo ababa bafunye obuzibu bwonna bakwatiddwa nga bali mu bikola, bakwatiddwa nga bali mu training, basibiddwa essente ez'abalooya, essente ez'ekkooti. Kaakati ng'essente zino zezijja. Kati bino byonna ampuliriza njagala nnyo ojjukire nti Abeedi Bwanika ne banne bafaanaganya endowooza bye babadde batambuza enkya n'eggulo nga babisiiga Mwami Kyagulanyi. Kaakati Katonda talya mandaazi, emboozi tebankadde nga Jimmy agikaddiya byabakaidde dda ku mosooka owulire ab'eminisitule y'ebyobulamu ampuliriza bwe basatira ku lw'ekitongole kino ekyabajjako ssente eri aba HIV. Ebitongole ebirwanyisa akawuka akaleeta mukenenya nga bikulembeddwa aba Uganda AIDS Commission basinkanya ababaka kakiiko ka Parliament ak'ebyobulamu okusala amagezi ku kisaanye okukolebwa okuva mu kato Uganda k'erimu oluvannyuma lwa Amerika okuyimiriza obuyambi bw'ebadde etuwa. Bategeezeza nti mu kiseera kino bali mu kusoberwa okw'amaanyi kubanga yadde nga minisita wa Amerika ow'ensonga z'ebweru Marco Rubio yategeeza nga mukenenya bw'atagenda kukosebwa biragiro ebyayisibwa President Donald Trump, ebitongole ebibadde bikola emirimu ku lwa Amerika bigaddewo. Almost all non-governmental organizations or implementing partners issued subsequent instructions either to close office or to call clients to come and pick their medication. Mu kiwandiiko ekisomeddwa Vincent Bagambe akulira okuteekateeka mu Uganda AIDS Commission bategeezeza nti buli mwaka Uganda ebadde esaasaanya trillion namba n'obuwumbi 928 naye nga ku zino trillion emu zigenda ku ddagala, naye nga gavumenti ebadde ewaayo obuwumbi 323 bwokka ezisigadde ne ziva mu America ne Global Fund. The 3/4 comes from our partners, and of course the partners include Global Fund but also the US government and a few other partners like the Clinton Access Foundation. Enteekateeka yassibwawo omukulembeze wa America okuddukirira amawanga eya the US Presidency Emergency Plan for AIDS Relief PEPFAR mu bufunze eyayimiriziddwa ebadde evujjirira okulwanyisa mukenenya mu Uganda n'obuwumbi 340. Bano babadde basasula emisaala gy'abasawo 433 abakola mu klinik za mukenenya 2,000 kwogatta abajjanjabi ab'okubyalo 1,669 nga mu kiseera kino emirimu giweddewo. The PEPFAR has been providing salaries, recruiting and deploying health workers, 4,333 clinical workers. And as you know, clinical workers include doctors, pharmacists, laboratory technologists, nurses, midwives, mental health workers, counselors, Dr. Nelson Musoba akulira Uganda AIDS Commission ategeeza nti okumanya ebintu bibasobedde n'obupiira obubadde buyamba ennyo abantu okwetangira akawuka akaleeta mukenenya obubadde buvujjirirwa America bwayimiriziddwa. Now, condoms are a key intervention in our prevention strategy, and if they are not being delivered and distributed now,
you can see what that means. Mu kiseera kino Uganda egambibwa okuba ng'erimu abantu abawangala n'akawuka akaleeta mukenenya akakadde kalamba mu emitwalo 49 nga ku bo 9 ku buli 100 bali ku ddagala ate abalala abasoba mu mitwalo 2 bawangala n'akawuka naye nga tebakimanyi. Flavia Kyomukama omu ku bakulira ebibiina by'obwannakyewa ebigatta abalina akawuka ka mukenenya ekyabatuuseeko akigeraageranyiza n'okubasindika ku kalaba. For us, it's not just a mere freeze, it's a freeze on our lives. We are closing our blood, we are dying slowly. Kati abalwanyisa mukenenya baagala gavumenti yeekubekuba enoonya ensimbi obuwumbi 3 okuziba eddibu eryaleeteddwa eggwanga lya Amerika. Parliament of Uganda, together with Ministry of Finance, Planning and Economic Development, should redirect the budget priorities and increase funding for HIV services. Fred Kajube yakusakidde eggulire lino ku Rabukedde TV. Kakati nkugambye nti abasajja batandise okusattira era kitegeezeddwa nti bano bali mu katu. Nkugambye okuva oluvannyuma lw'eggwanga erya Amerika okusalawo misanatteke ne ligamba nti obuyambi bwonna babusaspendinze okumala ennaku 9 mpaka nga accountability emaze okubeera nga evaayo. Kaakati nno bonna abakungu mu gavumenti bakyafuuse kyesirikidde ng'enkonge y'omu lusaalu naddala ku nsonga eno ekwatagana n'ebisiike oba accountability ey'ebisiike bino. Kaakati nno mukwano gwange mpuliriza olunaku olwaliro gye bukeredde ng'omusajja Mathias Mpuuga ono amaze okubeera nga addamu n'akigwako. Jjukira nti ono y'omu ku babba essente ez'omuwi w'omusolo oba oliawo ezandiyambyeko bannayuganda kati essaawa zino abakaaba abali mu katu nga Amerika etuggyeko obuyambi. Jjukira omusajja ono yakwata obukadde 5 bulambirira ne bakomissionazi banna abalala ne bakwata obukadde 4 ne bakulita nabwo obwo nga tebuyambye munnayuganda yadde eddakiika n'emu. Kakati nno omusajja olunaku olwaleero yakedde wali eri ew'omukulu Jjajja Kasimu Nakibinge Dokita. Kakati ono kigambibwa mbu bamugalidde ku geti ne bamufuumuula emisinde ng'ali ne Lubega Mukaaku, ng'ali ne musajja amanyiddwa nga ono Abedi Bwanika ow'akalivaako eru, ng'ali ne Mike Mabikke. Kakati n'Abedi Bwanika yennyini ampuliriza bibakalidde ku matama nga Mathias Mpuuga kamanda waabwe bamutwala entatinda. Kigambibwa mbu ono bakedde ku makya ne bagenda wa Dokita Omulangira Kasimu Nakibinge Jjajja w'Obusiraamu ono nga baagala okumusisinkana mbu okumukubagiza. Jjukira gye buvuddeko yafiirwa maama omukyalo yamanyiddwa nga Namusisi yatuva kulamu obwensi eno. Kaakati nno bano mbu tebaasobola kuziika bonna. Jjukira nti bano amawulire gaalaga nti ekyabatiisa okuziika waliyo Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu ate nga Pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu omukolo gwabaako bano tebalabika bababikka. Kakati nno mu mbeera eyo bano baasawo ne bagala tebajja kuziika era ne basalawo okukola amawulire babuukinga olunaku olwabwe nga bo mbu bagende bakubagize Dokita Jjajja w'Obusiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge. Wabula amawulire ag'omunda galaga nti bano babakkiriza kyokka Jjajja w'Obusiraamu bwe batuuse ku geeti abakuumi ne babagamba afe tetulina oda yonna kuva wa mukulu nti waliwo omuntu n'omu ku mmwe agenda okumukyalira n'olw'ensonga eyo mukomawo mutambule muddeyo. Eyabagambye nti mujje yamanyi gye yabijje fe omukulu tannatuwako oda yonna oba permission yonna nti tugenda kubeera nga tubalisiivinga. Kakati nampuliriza abasajja bagezezzaako kuba amasimu ne bakonkomaliraawo wabula oluvannyuma kakyaddaaki batendewaliddwa ne bakwata ekkuba eryabaleese mu buswaluko mu kuswala kwennyini ne badda ewaabwe ne boolekera okwabo bwe. Kakati nno amawulire galaga nti Omulangira Dokita Kasimu Nakibinge abaddemu ali munda era nga kigamba nti bano basindiseyo omu ku bakuumi nga tebannabakubeera nga basiibula ne bagenda ne babagaana agamba Dokita ndi waliwo abaagala okulaba be bampuuga. Omusajja n'abagamba genda obagambe siriiwo. Amawulire bwe galaga. Kaakati nno omusajja bamugambe nti oli ayina baasisinkana abagenyi ababedde abanene abasingira ddala mmwe era ababedde balina essaawa zino banene nnyo nnyo okusinziira ku mmwe abagambye taliiwo tayimu gy'alina y'abali era bano bampuuga batambudde ne bagenda naye nga kitegeezeddwa nti omusajja ono ebikola bya mpuuga abimanyi bulungi nnyo. Omusajja ono n'enyigiza gy'anyigiza mu bannayuganda agimanyi bulungi nnyo n'obubbi bw'azze atambuliramu. Kigamba nti Dokita Jjajja w'Abasiraamu Omulangira Kasimu Nakibinge byonna bimanyi butereevu nnyo era kigambwa mbu ono kye kimuganya okusinkana mpuuga ng'atya okuttattana
n'okwonoona erinnya lye nti akolagana n'abantu bano abanyigiriza bannayuganda n'okubalyamu olukwe. Kaakati nno gye bifundikiridde bano nga balemeddwa okumulaba era nga batambudde bukwaku ne badda ewaabwe. Wabula ebigambo byongedde okubeera nga biranda era omusajja ono kigambibwa mbu agaanye buganye nga tayagala kuttattana linnya lye oba kitiibwa kye olw'abasajja bano ampuliriza bamanyi abakozi b'ebikolobero. Kaakati nno bino n'ogenda maaso nga mu paliamenti waliyo okulya n'okkomba essowaani era waliwo etteeka eriyisiddwa ampuliriza. Etteeka lino mukwano gwange ampuliriza teeka kambwe kakali. Amawulire gamaze okubeera nga gakiraga nti mu paliamenti kimaze okubeera nga kikakasibwa teri mubaka wa paliamenti yonna wuliriza anaddangamu okwogera ku mwami Museveni nga bali mu paliamenti wangi. Teri mubaka wa paliamenti agenda kuddamu kwogera ku Museveni nga bali mu paliamenti. Kikakasiddwa era akawaayiro kano ne kateekebwa bulungi nnyo mu ssemateeka ampuliriza nga kino kitegeeza nti abantu ba bulijjo bokka be balina okwogera ku mwami Museveni. Wabula nga gye twolekedde njagala okimanye nti waliwo n'akakwakuliza akateekebwawo teri muntu alina kwogera ku mwami Museveni kibi yadde First Family kaabe muntu wa bulijjo. Kati gye tulaga omwami ono yandituwaliza okuddamu okubeera nga teri muntu akkirizibwa kukoona ku linnya lye. Ebigambo bino binene soko biwulire enkomewo. Okuddamu gikwatako ssemateeka wa paalamenti gwe bakutteko ne bagamba nti tomala googera ku mukulembeze wa ggwanga kaakati. Ng'oli mu paalamenti si kya bannayuganda bonna naye bw'oba oli mu paalamenti temuddamu kudisikasinga nnyo mukulembeze wa ggwanga. Tomalaga mu disikasinga teeka pya paalamenti y'eggwanga General Museveni Yoweri Kaguta Tebwahaborwa tomalaga mu disikasinga. Kakati enkyukakyuka eno yali proposed omubaka chairperson bamuyita Abdul Katuntu ye yagireeta n'agamba nti naye tumala nnyo obudde nga twogera ku President Museveni nze mbadde nteesa tetumala gaddamu kumwogerako. Kakati kyabadde supported by speaker yennyini Anita Amongo naye n'akuona mu stamp bagamba kituufu tetumala gaddamu kwogera ku mukulembeze wa ggwanga nga tuli mu paalamenti. Now okuva lukyayisiddwa kakati kyekino ekirina okubeerawo kati it requires that any reference to the president buli muntu yenna ayagala okwogera ku president mu parliament mu debate zonna ez'omu parliament munda must be made through a formal motion. Omala kuleeta motion ku floor ya parliament bw'oba omanyi ky'ogenda okwogera gwe Ssemujju Ibrahim Nganda okitegeera Zaake Francis Butebi n'ababaka abalala bw'oba onaayogera ku mukulembeze w'eggwanga mu paalamenti kaakati olina kuleeta formal motion. Sooka kuwandiika nti ngenda kuleeta motion bweti ne bweti. Bw'eba si motion ku fulo tokkirizibwa kaakati. Era okusinza ku speaker n'ekyakoleddwa nti it is intended to maintain order and ensure that the president as the fountain of honor is treated with respect. Ababaka nti babadde bamuyisaamu nnyo egaali nga tebamuwa kitiibwa mu paalamenti y'eggwanga ate nga ye fountain of honor nga buli lwakoze statement bavaayo ne bamwambalira ku fulo ne bamwambalira ne bamuwakanya kasaabaako kyeyayogedde yonna gyakyogeredde. Ababaka kutuvuganya gavumenti n'ababaka abalala babadde bagufudde mugano kasita ayogera bw'ate ekintu ne kitabasanyusa nga bagenda ku fulo nga batandika Madam Speaker is it in order okitegeera nga batandika is it in order zaabwe nga boogera ku mukulembeze w'eggwanga. Now under the new rule etteeka epya MPs cannot question the president's motives. Temusobola kaakati ababaka kuddamu kuwebuuza president yabadde ategeeza ki bayogedde kino. Ebyo bya is it in order kakati biwedde ku mukulembeze w'eggwanga. Is it in order aweddewo. You cannot question president's motives or use his name to influence discussions okukozesa erinnya lye okulireeta mu discussions without presenting a motion. Oyina kireetera mu motion kati ate motion okugireeta
ebyo naye bibeera biwanvu olina kusooka kusaba ng'onaaleeta motion edibetingibweko biba biwanvu kitegeeza nti mu bufunze babanga balinga bataddeko full stop tomala gaddamu kwogera ku General Yoweri Museveni. Bagambye nti muteeke epya President tomwogerako, tomuteeka mu discussion, tobuuza motives ze, bw'aba alina kyeyayogedde tomala gabuuza, bw'oba obuuzizza toyogera ku linnya lye, linda motion. Speaker Annet Anita Amongo move eno emaze okulabika nti eteekeddwa mu nkola, agidifeninze n'agamba President can't be discussed until a motion is tabled on the floor. Ndikigenda kuleetawo order mu debate za parliament y'eggwanga. Kitegedde nti naye luli omuntu abadde ava eri najja n'ayogera ababaka already batandise okuba nti bawakana. Mbaka Felix Okoti Ogongo n'akuliwudde oluvuganya gavumenti mu parliament y'eggwanga Yoweri Ssenyonyi bavudde bagenda maaso. Kakati nno bino ng'omaze obitegeera era ng'obiwulidde n'agamba nti mu Uganda ampuliriza tewali ali safe, tewali ayina mirembe. Abo bonna abakyalemeddeko nti baagira Mwami Museveni amaziga agajjulujulu ge boolekedde maaso awo. Jjukira nti ebibuuzo bya senior 4 byamaze dde okubeera nga bikomawo, kyokka ebya P7 bye byasooka okudda nga biraga nti amasomero ga Buganda gonna mbu gaakola bubi nnyo obutagambika. Kakati nno ebya senior 4 nabyo byamaze okubeera nga bikomawo, wabula olunaku olwaleero abantu beebuuza kiki ekiddako. Amawulire galaga nti abasajja bano baatadde dde obungodera ampuliriza mu bayizi bano aba S4. Era omuyizi kigambibwa mbu bw'aba agudde senior 4 n'atagiyita tagenda kubeera nga addamu okugituula, okuggyako nga wayisewo emyaka emirala 4 ono lwanakkirizibwanga okuddamu okutuula senior 4, nga kino kitegeeza ono alina okuddayo butereevu mu S1 n'addamu n'asoma mpaka mu senior 4, oba si kyekyo alina okutuula okumala emyaka 4 nga tasoma mpaka senior 4 lwanaddamu n'agituula nga wayisewo emyaka 4, oba si kyekyo alina okubeera ng'ono agenda neyekolera ebirala mukwano gwange ampuliza, kubanga jjukira asukulu fees nazo nzibu za kubeera nga zifuna abazadde bazinonyeza mu kiwato nga mazina. Kakati bw'ogamba omwana nga agudde nti taddamu kutuula ate alinda emyaka 4 giyitewo, ampuliza kiba kinene nnyo. Abaana bangi jjukira basoma nga bakulu, abaana bangi basoma nga bakulu, abaana bangi balwana nga beebeewerera okusoma. Kakati nno bano ono bw'omugaana okubeera nga addamu okubeera nga atuula nga yeeweredde okuva senior 1 mpaka senior 4, kitegeeza ono oba omugobye mu kusoma. Era kimaze okubeera nga kikakasibwa nti abaana b'ababede, abaana b'abo abasinga ssente be bagenda okubeera nga batuula ebibuuzo, kubanga kakati omwana bw'anaaba nga alemereddwa okubeera nga ayita, kitegeeza alina okubeera nga addamu okumala emyaka 4 nga gy'alinze okuddamu okusoma. Bigambo bino byetiisa, ebigambo bino byewunyisa, binene nnyo. Mulongo waswa mu Luutansozi gwe ntambula naye nnamba ogiraba ku screen, ono yamala ebizibu bya bannayuganda bonna abali e Uganda n'abali ewala. Mukooneko akuyambe. Bannayuganda muzuukuke, guno omulanga gwammwe naddala nga oli muzadde. Olunaku lw'eggulo ekitongole kya UNEB kyafulumizza ebigezo bya senior 4, naye kyalaze nti abayizi abafunye results 2 ne result 3 tebagenda kufuna bbaluwa yaabwe eraga nti bagudde senior 4, ekitegeeza nti baagudde. Naye ekisinga okutiisa n'okwennyamiza abayizi abo ate tebakkirizibwa kuddamu senior 4 kutuula, wabula kye balina okukola balina kudda mu senior 1 batandike buto. Balina kudda mu senior 1 batandike buto. Abayizi amaze okutulula abakuze, ekibuuzo kiri nti basobola okudda mu senior 1? Answer is big no. Yo omuzadde akyalina ssente zasulira omwana okuva mu senior 1 nga nezadde zimutuuza mu senior 4 zabadde za looni. Basajja mwe mulya mmere ekito tugiwa abaana baffe. Bino mubisalirawo oludda wanga muli mbuliri mwebase ne munyumirwa. Abaka ba parliament gana amateeka mugayisizaawa nti omwana anaalemererwa okutuula senior 4 n'agigwa agenda kuddamu buto atandike senior 1. Nalabye abakungu ba UNEB nga bababuuza nga bonna matama mpangali tebalina kye bamanyi, balina gwe balinze abasalirewo. Twabagamba mujja kiwulira eddaka awo Abanyarwanda balina ebintu ekisolo kyali kibatwala nga bwejjabo kino nagundi nga bagamba kiramujanye kimututte paka we kyamalawo bonna. Kati abazadde nammwe ke mukiwulire
nti omwana we naye afunye results 2 ne 3 talina kiddako obudde buno talina kiddako okujjako okudda mu senior 1 atandike buto kitubagamba bwolekerera ensi yo ngolowooza nti oli bulungi ojja kufunayo akanaakunyiga naye bantu mmwe muddemu omutima mulowooze ku school fees ow'ennaku zino atafunika musalewo ekintu nga mulimu amagezi muleke kubeera nga banyampire mu mitwe nze mbabuulidde kakati nno ebigambo mazo byulya mukwano gwange mpuliriza era bano bangi bannayuganda bibaviideko kubeera nga batunula mpwangali ng'embwa esudde ekyuma obanga batambula beewuunaganya bo bokka na bokka omuntu n'agamba ki ekiddako kaakati nno kiviideko ne bannayuganda bangi okubeera nga tebakyalina ayamba era abantu bangi baviideko n'okubeera nga beetuga n'okwetta ne betta olw'ebizibu eby'enjawulo ebigudde mu nsi okubanga ensi yafuuka ya mwana waani oyo afunye opportunity n'abeera bulungirungiko yasobola okubeera mu mirembe wabula oyo alemereddwa okufuna opportunity ogenda kusigala nga oli bubi era ojja kufa oli bubi kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso waliwo omusajja wuno ampuliriza jjukira nti Uganda buli lunaku olukya ku nsi kuno ebintu bingi byongezebwa ssente ne birinnya kyokka nga n'emisolo gyongera okubeera nga girinnyisibwa kaakati kino kiviideko bannayuganda bangi nnyo naddala abo oluusi abadde bakolera mu kibuga ne bafundikira nga bazze mu kyalo nga ne mu kyalo gye bazze oluusi tebalinaayo ggezi kaakati nno bano bangi abaana baabwe tebakyasobola kubeera nga batwala ku masomero okubeera nga basoma abaana baabwe tebakyasobola kubeera nga batwala mu malwaliro okubajjanjaba kubanga ensimbi yafuuka ensimbi kaakati nno waliwo ekyokulabirako eky'omusajja ono ampuliriza kyannaku nnyo omusajja ono abadde amaze emyaka egisoba mu 10 mu nsi Uganda era nga ali mu kibuga Kampala era ng'omusajja ono avuga bodaboda nga boolaba pikipiki eyo wabula ekyennaku omusajja ono kyetuusizzaako ampuliriza ogenda kukiwulira ogenda kukiraba naawe ogenda kutya nti ensi kaakati abantu beekyawa dda era omuntu agamba nti nva mu maaso muvenga mu maaso wabula nga sinakutwala butereevu mu mboozi eno kugambye nti omulongoosa omuluutansozi ono yamala ebizibu bya bannayuganda bonna ne bwe ziba nga ndwadde essente zikuyita mu ngalo toyina mukisa oyina olutwe ampuliza bagoba ku mulimu promotion zaagaana visa ze zaabula mpapulo libulaya ze zaagaana kona ku mulongoosa omuluutansozi ebisigadde bimulekere yamanyi bajja okutetenkanya nawe embeera ekutererere kaakati nno nnyongera okubeera nga mbaaniza ku mukutu gwaffe ogwa AKTV Media Uganda mukutu gwa muntu wawansi mukutu ogw'enkyukakyuka bino byonna nga bigenda mu maaso nkusaba vidiyo sooka ogimpere ekigalo era nawe mpya nkusaba osubscribinga ku mukutu gwaffe gwano wooliwe watuufu wennyini wogenda okujjanga bwino oyo ayamba ensi yo nawe obeere ng'okitegeeramu kati omukulu kakeeto mu ggwanga erya UK nkutumiddeko nnyo mukwano gwange mpuliriza ne omukulu amanyiddwa nga S Wamala wali mu ggwanga erya US nawe nkutumiddeko nnyo biibino Omugenzi Jackson Byekwaso w'emyaka 3 abadde amaze emyaka egiwerako ng'avuga bodaboda mu Kampala wabula asibuka Ngando mu disitulikiti y'e Butambala. Kyokka okuva bbeeyi y'amafuta bwe yeekanama ono emirimu gibadde tegikyamutambulira bulungi era ng'okusinziira ku banne abadde ng'abategeeza nti takyafuna magoba. Najja mu kyalo ne mu kyalo embeera yagisiŋŋaanye ate amafuta ge yasiŋŋaanye mu kyalo liita y'amafuta bakitunda siringi mutwalo n'awunzika ng'agamba bw'ati ng'agamba nti ebbeeyi y'amafuta esusse takyakola abantu batakyalina kyabaliisa ng'atandika okugenda mu bbaala ng'agenda agaba ebintu ng'agamba abantu ngenda nze kwetta nga abantu bamanyi byakusaaga n'atambula n'agenda ng'agamba abantu ndese abaana bange 3 ngenda kwetta era bwe yamulemeredde mu kibuga n'akomawo nga talina bw'atandikira bbeeyi y'amafuta yalinnya buli kimu kiri waggulu nga talina kyalabiriza famire ye kwegamba n'asalawo yejje mu bulamu bw'ensi. Ne mu nnaku ze ezisembyeyo abadde yeewera nga bw'ajja okwekola ekintu singa embeera tekyukako. Tusaba gavumenti ekeze ku bbeeyi y'ebintu siba si kyekyo nze gavumenti empya eri nsanga mu ttaka era twali tubiyita byakusaaga. Ono akawungezi k'eggulu yatuukiriza byabadde ayogera bwe yeesibidde ku pikipiki ye ne yeeyira n'amafuta bulungi oluvannyuma ne yeekolezaako omuliro. N'agulawo amafuta ku dduuka ery'omutuuze munnaffe n'asimbula piki n'atambula n'agenda. Twagenze omusanga bagenze abatuuze badde bayitawo ne bamusanga nga agalamidde wano piki eriko eri mu kumubumbuja yeesibyeko amiguwa n'amafuta na gavumenti erijja yeri musanga mu ttaka. Newankubadde nti bbeeyi y'ebintu gy'agamba nti yamwesizza ebintu byalinnye naye teyandikoze ekikolwa ekyo
Abooluganda lwa Byekwaso batubuulidde nti ono yabadde azzeeko mu kyalo okuziika naye nabo tebamanyi kyamutanudde kwetuusa ku mbeera eno. Yamaze ennaku ebiseera byonna abadde abeera Kampala naye we yazze wano twali tulina omufu we yazze okuziika nga weyenyumya nti bannange obudde bumpeddeko nze ŋŋenda naye ŋŋenda wala naye gye ŋŋenda temunnoonya n'essimu zonna n'azisooka n'aziggyako. Twagenza okuwulira nti omuvubuka bayiseeyo nti ajjiiridde eyo. Ansa sigirina, teyatugambye nti oba kiki teyagitugambye ffenna, naye tulina okunyolwa nga ffe aba famire. Abakulembeze mu kitundu kino bakisibye ku mbeera y'ebyenfuna embi kyokka nga buli kadde gavumenti lwevaayo terina kyeyogera kiwa bannansi essuubi. Ezisusse abantu zibatuusizza okuba nga tebakyasobola kubeerawo nga tebalina kye balya. Ebbeeyi y'amafuta eyitiridde obungi ate abavubuka piki babawazaalo ni bazibawera ku miliyoni 9 obanga aguze emmotoka ate nojja nonoonya abasaabaze nga tobalaba lita y'amafuta tosobola kuva yadde mbula okutuuka eŋŋando. Poliisi yetubuulidde nti tennategeera kyatanudde Byekwaso kwekumako muliro. Chairman yalaga nti ekikolwa kino ye kennyini ng'omukulembeze teyategedde oba kyavudde ku busungu oba ku birowoozo tetusobola kumanya kwabye ebirowoozo mu biseera bingi bye biviirako abantu okunafuwa then ne bagenda mu maaso n'okusaanyawo obulamu bwabwe. Abantu okukozesa obusungu mu mbeera eri mu ggwanga kyongedde okweyoleka nga ne mu biseera eby'omuggalo gwa COVID-19 omuvubuka Hussein Walugembe nga naye yali mugoba wa bodaboda Masaka yeekumako omuliro lwa poliisi eno okugaana okumuddiza bodaboda ye gye baali baboye. Kakati nno mwebale nnyo okutugoberera. Omukulu wa Mara David wali mu ggwanga lya US nkwagala nnyo ne ttiimu yonna mbatumiddeko nnyo. Maama wali mu ggwanga lya Switzerland kankusabira obulwadde busuuke ate n'abalala mwenna sita wange Maria gwanga Switzerland omukyala Emily omwana maama bonna ku samikwano gyaffe ne chairman ssentebe mu ggwanga lya Switzerland kutumiddeko nnyo bale kwasaganya diaspora chapter eya NUP kimukola kyamannyo. Kakati nno embeera ng'ekyagenda mu maaso emberenge emba okumekete mwanyi wano mu ggwanga erya Uganda ebintu birungi si birungi kimaze okubeera nga kikakasibwa nti omusajja ono waswa luwemba luswa yandijja ku independent wabula kino kyandibeera nga kyetawo embeera ey'omusajja ono okutemerako ettaka ku byobufuzi bye vaawo mpitewo. Amawulire galaga nti omusajja ono yasooka nakkiriza mu NUP ng'alowooza nti bajja kuwa ye kaadi wabula ono yali traitor ng'alya mu lulime alya ne mu luzise. Kati bino byonna ogenda mu maaso omusajja akugambye nti gwe ne bw'okola otya ne bw'okoze ebbali ziggwawo. Kati ebigambo bino omusajja ono nga bw'omulaba avudde n'ayita analysis ku nsonga eno kyokka nga ebigambo byayogedde naye bw'onoobiwulira ogenda kukkiriziganya naye nti omusajja mutuufu ku nsonga nga zino ampuliriza abantu bwe bati tebeesigika. Tulabye ensolima mpitirivu nnyo, ensolima nnyingi nnyo, naddala mu NUP ezaalyamu bannansi olukwe, naddala mu kalukali aka 221. Kaakati n'essaawa zino nakugamba nti waliwo ogubina ogw'amaanyi togwamu ssuubi ogwateekebwawo era ogufandingibwa akawayi ak'abantu abamu oba oliawo naddala abo abeyawula ku nuupu nga bawagirirwa state. Kaakati nno ebigambo bimaze okubeera nga bifuluma nti omusajja ono luswa mbu yandija independent wabula nga yeerabidde nti ttiimu yonna eyali emutambulirako yasala dda eddiiro ne yeegatta ku nnalukoola. Kaakati nno nga amawulire galaga nti ono akyayina abamuwaga akyayina abamupikaapika wabula nga amawulire amagezi gamuweereddwa bw'abanga ayagala political career ye okubeera ng'ekyagenda mu maaso bulungi nnyo. Omusajja ono yandiwagidde nnalukoola era 2026 n'akomawo nga yeeseetinze ku kifo ekirala kyonna so si byakufuutuka bufuutusa eri olowooze nti abantu ojja beekakaatikako kifuba olw'okwewereddwa amagezi abantu abamu abeenoonyeza ebyabwe olw'okubanga munnange basiga obukyayi. Kati mu mbeera eno Jacob omutuuze jjukira nti ono naye yakiroozaako obutereevu nnyo yagezaako okupinga NUP gye byatandikireeyo naye omusajja yafundikira akkiriza nti okubeera munnayuganda omutuufu olina okuwagira enkyukakyuka olina okutambula ne bannansi okulina okutambulira awamu ne bannayuganda olwo obwenkanya ensi yaffe esooka ebufune. Bigambo bibino ampuliriza sooka obiwulire. Mpozi nga nupu togitegeera mpozera nga tosoma mbeera mpozera nga tolaba bigenda mu maaso oluvannyuma famire ya Segiri nnyo okukola ebintu byakola byonna
nze namanya tasobola kufuna kadi tasobola nakwata omuzindalo mama Segenya naga mama Segenya president badde nsaba president w'ekibiina kya National Platform tukwate omubiri gw'omwana wange tugutwala eri ebigambo ffe simanyi ffe abafamile tuwagira bingi ekibiina kya National Platform kirwanyisa bukulembeze bwa nakyemalira bwansikirano ate gweyaga kugamba nti mwenga family mwosazeewo musalamu ngani naye omuvuka nebyadde akola weyajja ku debate yajja n'ekifaananyi kya Segirinya nga waliwo president w'ekibiina ffenna tulina kutendeza president w'ekibiina kuyisa mu president maaso kulaga nti omufu asinga omulamu amaanyi kitya bingi bya happening mistakes yakola nyingi kati ba critique kati nganze critique nga nje kuti National Unity Platform nalenda ba mistakes nyingi nyoze yakola naye yali agwana buli muntu yadde agwana naye yakola mistakes nyingi ngaye nze nadde nkisonda jjajifuna olwa bagamba nti kimumisiza kadwa kubanga alagali ku side ya Mpuuga bakimanyi nti ayitako side eno si kyekyo ekyamumisiza kadi golabi byakoze bijja president wa National Unity Platform atudde wali ku debate gokutta ekifaananyi ky'omugenzi Segirinya mu kibiina kya National kakibe kya NRM president goyina okutembeeta president yasooka massive ni for mu parliament president ba member of parliament of National Platform wewa ne president yasooka massive ne bagoberera tosobola kuŋŋamba nti no gwe ozze ne Segirinya ku seeti eyafedda guli mu kutendereza tekisoboka nofuna kadi bwa buntu butono nnyo we buti obukugibwamu obwesigwa notafuna kadi bino byenjogera bino bimu ku biro bigenda okunyumiza kadi kwanjogera mazima atosese nkubulya mazima ekinzesa nti naawe mutima gw'ekimanyi tebagera kuwa kadi wansonga mbw'oyogera nkimanyi sebo kadi balina ogituwa muganda wange nupu esinzira ku bintu by'okoledde bantu okuwa kadi kubanga yagala abantu bakolera bantu teyagala abantu bagenda kweriikiriza teeka mu nsawo oyo jakuba okoledde abantu nze nkolaba ng'oliyo muki muziyita mutya ng'olawunamu bazita bata. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nalabye Asmani basaalirwa ng'avuddeyo omuntu eyaleeta etteeka erivumirira obuli bw'ebisiyaga ate nga yavuddeyo awolereze abali b'ebisiyaga. Ono Kyagulanyi kyajja bakola wallahi ajja basuula eddalu. Basaalirwa yavaayo yennyini n'aleeta etteeka eribaaninga ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda. Kyagulanyi bamubuuza ku nsonga naga nti ekyo kikoleddwa lwa byabufuzi so si lwa mutima lwa mwoyo gwa ggwanga wabula lwa byabufuzi. Wakati mu budde obwo waaliwo pressure gitwali tutaddewo ku gavumenti ey'okugibanja abaganda baffe 18 abaabuzibwawo awamu n'okugibanja okuyimbula abasibe beyasibira obwerere olw'ensonga z'ebyobufuzi. Basaalirwa aleeta kidiversion ky'ebisiyaga awugula abantu bave ku kiri badde ku kino eky'ebisiyaga ekyo kimu. Ekyokubiri ekyalimu ekyo nga bakikoze nga akalipo nti Bobi Wine bamubuuze oyogera ki ku bisiyaga bw'avayo n'alangira nti sibikkiririza byebisiyaga bikyamu era nze benafuuka pulezidenti abasiyazi nja batta abazungu bajja mugoba. Bw'avayo n'agamba nti sina buzibu na bisiyaga abantu babiri nga bwe baagala Abannayuganda tugenda mugoba. Oba okitegeera kati bo ne batega mutego gwabwe ne baguteekaawo. Omuganda agamba gy'otega amaggwa bwe bakugoba gy'oddukira waakedde enkya nga Asumani Basaga gye yatega amaggwa ng'ate gy'ali mu kuddukira ne gafumita oli ne gadda ne mukati. Baabuuza basaalirwa gwe waleeta etteeka eribaaninga ebisiyaga mu ggwanga lya Uganda ne Museveni n'alisayininga niba nga biweereddwa mu Uganda ate kijja kityo okubanga gavumenti yennyini yasayininga etteka ng'ebaaninga ebisiyaga era ng'ate yesayininga ku ssente ez'abaliwo ebisiyaga n'atandika okujoboja. Ate kaakati bwe baba baweereza ssente ezo tebakiwandiikako nti zino z'abali babisiyaga baleeta simanyi vulnerable people simanyi AIDS. Musajja tereeza engalabyo totubuzaabuza. America eweereza ewa Uganda obuyambi bwa kawumbi kalamba $1 buli mwaka. Ezo ssente zitemebwatemebwamu nti buno obukadde buna n'ekitundu bugende ku bali b'ebisiyaga. Sebo bazigereka
zino milioni 5 n'ekitundu zigende kuba Andrew Mwenda abalandira eddembe ly'abali b'ebisiyaga. Zino milioni bweziti zigende ku nguudo. Zino milioni bweziti zigende ku balwadde ba siriimu. Zino bweziti zigende ku musujja gwa malaria. Ne kati Ssebo Chali yagamba mbu tebaziwandiika ku ndizo za bisiyaga zino za kino babireetera mu ngeri vulnerable people simanyi bikoze bitya. Please tereze engala by'omusajja totubuzaabuza. Ddamu ekibuuzo. Waleeta etteeka eribaninga ebisiyaga mu ggwanga ne lisayiningibwa President Museveni. Oba okitegeera essaawa eno kijja kitadde okubanga yennyini yali sayininga ate yasayininga ne kusereza bali b'ebisiyaga ye ansa gye twagala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, Kacanga oleeta tteeka eryo nga tetuwulirangayo gwe bakutte n'asibwa nga bamuvunaana gwa kulya bisiyaga. Asuman yagala tugamba nti mwaleeta etteeka ku kintu ekitali mu ggwanga. Ndi mwaleeta etteeka erigaana ebisiyaga ng'ate olwedde tebiriiwo. Kubanga singa weebiri ng'etteeka lyafuluma eribigaana nga tetulabangako gwe bakutte nga bamuvunaana okulya ebisiyaga. Mubavunaanira wa mubasibira wa nga tetubalabako. Omwaka mulamba Kacanga olireeta tebakwatangayo wadde n'omuli ebisiyaga n'omu Uganda. Kitegeeza nti mwaleeta etteeka erigaana ekintu olwedde ekitakola ki ekitaliwo mu ggwanga. Kyoyagala otugamba twagala accountability ya sente z'ebisiyaga ze musayininga buli mwaka. Asumani basaalirwa. Fitu kimanyi ekyo wakikolera Anita Amongo kubanga gwe simanyiro ya Anita Amongo. Kyovana nti batuka ekiseera nga Honorable Joel Ssenyonyi abuuza Anita Amongo sente zabba zayisa amanya g'abantu basayininga nga zigenda wuwe. Ave yanyonyoye sente ezo abba zaaki. Anita Amongo mukoyozaako yagamba nti abano bampalana olw'okuba nayisa etteeka ly'abali b'ebisiyaga mu kyekimuwalanya. Kati vaayo ddemu otwasamire gwe kizigo. Etteeka ly'abali b'ebisiyaga wayisa luddawa nga mukama we yasayininga era zennyini ze mulya. Mujja tubuulira lwampaka musaaga.